n'abakozi ba CBS FM bebaza okuba nti musobodde okujja nga tutongoza enkuuka Tumbiiza 2021. Buli mwaka tubeera n'enkuuka nga ebikujjuko ebimalako omwaka, naye olw'embeera eno eya COVID gye tulimu twesanze nti omwaka guno enkuuka tugenda gikola nga tuli mu studio. Tugise enkuuka Tumbiiza nga kyetwagala omuntu ali eyo yenna atulaba ajja kuba atumbiiza butumbiiza radio y'ekizindaalo, motoka, wonna wonna obaoli. Okutandika ku saa 12 n'olunaku olw'enkya tujja kuba tulindidde enkuuka era tutandika. Abayimbi bonna we bali mu studio, tukoze studio zaffe munda nga tuzikoze nga stage namba nga bwe tubeera. N'olw'ensonga eyo tugenda kutandika tugenda kutandika nsonyi mukamwanyi kamala okutuula. Tugenda kutandika ku makya nga tuli mu Bidongo. Bwe abayimbi bonna bajja kujja mu studio, era studio tuzikoze ne tuziteeka mu atmosphere nga bwe tubeera mu nkuuka eya bulijjo. Ekyawukanye ku nkuuka ey'omwaka guno kimu kyokka, muzira mu bazira yekka bwe tugyemu, kubanga ekyo kintu kikolebwa nga kya nnono era ekikolebwa mu maaso ga Kabaka nga waayo. Omwaka guno tukoze enkuuka ng'eri digito, naye abayimbi, bakomidiyani, bapresenta bano bonna, ba DJ bonna bajja kubaawo, era tutandika ku saa 12 tusiza ddala ku saa 12 enkeera nga lumu ngera bwe tubeera okubeera mu nkuuka. 88 ejja kuba erina ba DJ abaayo n'abakuba ebyayo n'abayimbi abaayo, ne 89 ejja kuba n'abayimbi abaayo, era abajja mu miramwa nga bwe kitambula mu radio zaffe ezo mwe tusimba mu mulamwa nti 89 Manduso y'abavubuka abato, 89 y'ababbe Mukiibi n'okweyongerayo bonna netusimba. N'olw'ensonga eyo tujja kuba nga tusinziira ku ebyo bwe biri. Tugenda kutambula olwaleero nga tugitongoza ensonga lwaki tuli wano, naye nga Mukama wange bwazze nsaba nsooke enkome wano, Mukama wange ayogere okutangaaza. Okunamaliza tujja kufuna bannaffe bapulezidenti abali wano ate awo tufune ebibuuzo. Luva Events nsanyufu nnyo. Ebbanga lyonna lyekolaganye ne CBS okutwaliza awamu n'Obwakabaka bwa Buganda, era omukago guno tugwagala nnyo era tujja kubeererawo emyaka gyonna wanaba nga tewali buzibu bwonna kasita babeera nga batwetaaga. Enkuuka y'omwaka guno tumanyi nti egenda kuba yanjawulo nnyo ku nkuuka zonna ezibaddewo. Omuntu bw'omugamba nti agenda kulaba enkuuka ku TV oba ku ssimu, muli awulira ekintu ekiyinza okubeera ekizibuzibu, naye njagala omunnayuganda yenna okuguma kyagenda kufuna ekintu kyabadde tafunangako mu ssimu ye. Ng'oggyeko nga bulijjo bwe tubeera nga tuzina, abayimbi bwe bazina ne bakola n'ebintu ebirala, naye olw'okuba nti eno enkuuka ya ssimu, leero twongeddemu ebintu bingi ebisobola okukuma omuntu ku TV ng'olaba ate ng'onyumirwa, kubanga oyinza obutasobola kuzina olw'okuba towulira bidongo bikuba n'amaanyi, naye ate olina okuba ng'onyumirwa olwa feelings. So twongeddemu ebintu bingi nnyo by'ogenda okubeera nga feelings zo zonna zisituka, enviiri zijja kusanyuka, obukowekowe bujja kusanyuka, ab'ebirevu mu bigendereze bimu bijja kumanyuka, olw'essanyu liri ebintu ebisinga bigenda kukyuka, kubanga egenda kuba enkuuka etafaananako eri. Kati abantu abamu baagala nnyo okulaba enkuuka etubadde nayo mu lubiri bulijjo ey'abayimbi okujja okuyimba, naye eno nga bw'ogambye tugenda kugitegekera mu kifo kimu naye ng'ate ereetebwa mu ngeri ya njawulo, kye tuba tusuubira kyokka.
nga bwe mulabye embalasi ezo nga bwe muzirabye nga bwe mulabye basikeeta abayimbi baffe bonna bagenda okutwegattako embalasi igenda kubaawo nnyingi buli omulimbi agenda kugira mu mbalasi ye ey'ebibomboola eya bbulu eya guliini sitagi yaffe engeri gye bagenda okujjamu okubuukamu okujja manyi ti gwe agenda okubeera ku tv ogenda kulaba ebintu byotalabaako kuba tugenda kuba n'obudde obubikola kuba tetulina bantu tugenda kuba n'obudde obukola buli kimu nga bwe tusobola kuba ffe tugenda kuba kyetukola tukisindika osobole okubeera ng'oli entertained so nze omukisa gwange gwakwebaza nnyo Kyabassa kubeera nga tulina omukago nabo era tugenda kukola buli kimu kisoboka okulaba ng'omukolo gwaffe gubeera mulungi so abantu mwenna gye muli mugume mutuule munyumirwe mulye munywe musanyukire awo mutumbule kyobulaba nga twagiise tumbiiza mukyuse amasimu abalina akasimu akatasobola kulaba tekako lediyo bwe kaba kasobola lediyo abalina essimu esobola okulaba bulungi ekifaananyi kyusa essimu nete essimu egenda okuwa enkuuka mu ngeri erikkiriya bulungi kuba ffe tugenda kuba tugikutuusizaamu okuyingira kwa bwereere essimu yo tetulina kye tujagaza byokozesa essimu yo ne tv yo byoba okozesa bulijjo okuyingira tugenda kujja kuyadde n'ekikumi kwata essimu yo olabe enkuuka saba omukama waffe mwami Kawoya tweyanziza nnyo njagala kwebaza mu maaso ga kamera zino tweyanziza nnyo kubeera nga tubeera ffenna buli lunaku era okulaba nga bulandi zaffe zeewanise olwakuba CBS era tukusuubiza nti buli kimu kigenda kuba kirungi wewaawo twaniriza soka tubakulisa nnaku zikandaalo twakamalako ate era tubagaliza omwaka omupya bwesanyu bw'emirembe gw'enkulaakulana Kyabassa yakola yatta omukago bannayuganda ddala abantu ba Buganda mu mbeera yonna tubasanyusa tubatuusaako ebintu ebibasanyusa ate eby'omulembe tumaze emyaka mingi suka mu 25 nga buli nkomerero y'omwaka tubakuŋŋaanya mu lubiri tubakubira emiziki tubatuusaako omuzira mubazira n'ebirala byonna mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka naye olw'embeera eyajjawo eya ssenyiga omukambwe twatudde ne tugamba nti tulina okugenda mu maaso tubatuusaako empeereza eyo twabasuubiza ey'okubasanyusa mu mbeera yonna era ku mulundi guno tubaleetedde enkuuka mu digito nga kitegeeza nti enkuuka ejja kubatuukako bonna we muli ku simu zammwe ku tv zammwe mu maddiiro gammwe mu bisenge byammwe ku street anaayagala okulinnya ku muti abeere n'essimu ye ng'awuliriza agoberera yeebwa ddembe kubanga tuli mu mulembe gwa digito kale enkuuka mu digito tugenda kubatuusaako essanyu ebyomulembe byonna eby'omunganda okutuukamu obubaka bwa Ssaabasajja ne Katikkiro byonna bigenda kubatuukako oli mu ofiisi oli mu nnimiro oli waka ogenda mu ssinzizo kale twagala tubasanyuse enkola eyo n'olwensonga eyo ffe twewaayo okubaweereza mu mbeera yonna kabe covid kakibe ki tujja kubaweereza tujja kubasanyusa ate era n'omwaka ogunaddako tusuubira tujja kuddamu tubatuuseeko enkuuka mu digito ate neeno eri fizikiro mu lubiri tugenda kubalekerera era tufunye okusaba kungi nnyo okuba bantu bakabaka nti bannange enkuuka yaffe kakati tugireese mbeera eno eriwo ya digito mwebale nnyo mwebalye ddala tubaagaliza okusanyuka okulungi tusaba mwongere okwegendereza ssenyiga omukambwe kubanga batutegeezezza atazzeemu okusitula enkundi tusanyuka gwonna tufeeyo nnyo okulaba nga mwekuuma kubanga tubaagala tuli balamu tusobole okwongera okubatuusaako essanyu mpeereza yonna eya Kyabassa Lwakima Ssaabasajja Kabaka aba tweyanziza nnyo kamwange tweyanziza nnyo tweyanzege ngaba abasponsa baffe abaluba nabo babeeko kye boogera nga bannaffe bapatna baffe tubeera nabo
Masaka nawe